akatambi kogena maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno akatambi ka mwana muwala amanyiddwa nga Nina Akankunda oba goyinza okuyita Nina Rose. Katambi kajje buvuddeko sometime back. Abo bango jjukira bulungi nnyo nnyini ddala ekivulu ekyo ekya mwana mulenzi Kings. Nina Rose yalabika bulungi nnyo nnyini ddala ng'abuuza ku bakulu okuva mu NUP okuli His Excellency Bobi Wine si yeyeka wabula n'abalala bonna mu bufu obufaananako bwe butyo. Ebbanga lyonna Nina Rose ojagenda maaso okuba nti olaba nti azze yeekuusa nnyo ku NUP, si kugyekuusaako bwekuusa wabula ali kitundu ku yo nti yatunga n'ebimu ku byambalo bya NUP era nga emikolo egisinga egya NUP atera okubeera nga alabikako wano na wali olw'ensonga ezimu era ze tugenda okuba nga tumanya mu maaso awo. Wabula tusookere ku kya Kivvulu ng'ennaku z'omwezi 21 February omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Ekifaananyi ekyo kyolaba kyakabako ne Nina Rose bonna nga bambadde ebyambalo bya People Power ne NUP full combat mugimu ku mikolo gya NUP gye buvuddeko bw'obanga ojjukira bulungi nnyo nnyini ddala, era nga bano ababiri ba NUP 100%, People Power 100%. Wonna tugenda gendawo ewa kabako ewa Nina Rose ate era mukadde ke kamu ne wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skin mu buufu obufaananako bwe buti. Tusooke ne posta eno. Waliwo posta eyafulumye ng'eraga nti Nina Rose ataddeyo ekivvulu ku lunaku lwe lumu ne Alien Skin, era nga posta eno eraga nti ekivvulu kino era kiriwo ng'ennaku z'omwezi 21 February omwaka guno gwennyini 2025. Posta eno eriko ebigambo ebigamba nti Nina Rose concert Freedom City 21 February. Wano wansi ne bateekawo akagamba kagamba nti People Power. Wabula olunaku olwo lwe lunaku lwe lumu Alien Skin lwe yataddeyo ekivvulu. Kati ki ekituleese ku vidiyo eno? Kukakasa ddala Nina Rose yawanise ekivvulu ku mwana mulenzi Alien Skin ku lunaku lwe lumu. Kituufu Nina Rose yakubye ku Alien Skin ekibaati, ate abamu nga baguzannya baguyisa mu NUP versus side eri endala nga bagamba nti Nina Rose kwolwo agenda kujja ku lwa NUP ne People Power ate bali babeere ku side eri endala aba Alien Skin. Wabula katugende mu butuufu bwa posta eno gy'ogenda maaso n'okuba nti olaba. Posta eno bw'ogyetegereza bulungi waggulu eriko ebigambo ebigamba nti Flake DJ presents Nina Rose concert Freedom City 21 February People Power. Wansi kuliko ebigambo ebigamba nti www.flakedj.com. Posta eno trendinze nnyo era bangi abasinga balowooza nti Nina Rose yakoze ekintu ekyobugumu n'ateeka concert ku lunaku lwe lumu olwa Alien Skin. Njagala obbategeeza wano ku YouTube channel yagaliwo nti bino bifu bya buyaaye bya bulimba. Nina Rose tannateeka kivvulu ku Alien Skin. Ojja kwebuuza lwaki ogamba nti bifu ng'ate ne posta ffe twagirabye dda. Twatandise dda n'okuba nga tugitambuza era tuli mu kowoola abantu bajje mu kivvulu kya Nina Rose bakole okulabisa wano na wali. Mukwano gwange katuddeyo ku posta eno tugikaanye era tugyetegereze. Nyongera okunyonnyola lwaki
post eno nfu era Nina Rose tanaba kubanga ateekayo kivulu. Bwe wetegereza post eno, aposte yateereddwako mwana mwala Nina Rose ngeragira ddala nti olunaku olwo agenda kubanga akikuba. Post eno yakoleddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Flake DJ, of which Flake DJ musajja wa Alien Skin nnyo. Flake DJ ku posta yemu n'ateekako amannya ge waggulu mbu ye yategese ekivvulu kino, neno wansi n'ateekako website ye gy'olaba wansi eya flakedj.com. Ekirala, Flake DJ ono okumanya musajja wa fango ni nnyo. Ye yawandiika ekiwandiiko ekiwanvu ennyo oluvannyuma lwa Alien Skin ne Palaso clashinga. Palaso n'alumba ewa Alien Skin n'akuba ebintu byonna, n'ayasayasa emmotoka n'ebisigadde. Flake DJ oluvannyuma lw'okumanya nti Palaso yali takwatiddwa poliisi, Flake DJ yawandiika ekiwandiiko ky'oluzungu ekiwanvu ennyo n'akowoola bafango ni soja bonna oba abafango ni bonna batandike okulwanirira Alien Skin nga bakowoola for justice for Alien Skin. Ye mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Flake DJ. Musajja wa fango ni nnyo nti talina kintu kyonna kiteekuusa ku fango ni kyasobola kubanga awabudde okuggyako Alien Skin ne Fangon Forest. So ye ya breakinze amawulire gano ate n'adesigninga ne posta eno. Nkulaga obutali butuufu bwa posta eno n'okulaga nti Nina Rose talina kivvulu nga 21 February ku lunaku lwa Alien Skin. Alien Skin yategese ku Hotel Africana. Kati baadde bagamba nti Nina Rose yagenda ku Freedom City. Bw'okebera emikutu gya Nina Rose gyonna tewaliwo wadde wakololera nti Nina show nga 21 February. Tekiriiwo wantu wonna. Lwaki kino kiyinza okuba nga kyakoleddwa? Eyakoze kino mwana mulenzi Flake DJ yandiba nti yayagadde creating out controversy. Nga bw'ojjukira olunaku Palaso lwe yali ategese Alien Skin n'amuteekako show era show n'ebamba. Kyandiba nti ne mwana mulenzi Flake DJ okuva wali ku Fangon yandiba nti kyekyandiba ensonga lwaki yakoze post eno n'agidesigninga bw'ati. Olw'ensonga nti post eno okuva lwe yafulumiziddwa efunye attention y'amaanyi nnyo. Era abaana beekutuddemu dda, abasinga baga tugenda kuwagira Nina Rose ne se kuwagira yena, ate abalala bagamba Fangon Forest we did. Tulina okubeerawo. Wabula ebintu we bibeerera fane wadde kino kyakoleddwa ng'ekyokusaaga. Oyinza okulabayo artist ayinza okweyimba mu lunaku olwo. Nga bw'ojjukira mwana mulenzi Mickey Wine we yategeka ekivvulu ku lunaku lwa Gravity omutujju. Era ku olwo baasalawo abamu ne bagamba nti tugenda mu NUP People Power musajja waffe Mickey Wine, ate abalala ne bagamba tugenda wa muzoganyi Gravity omutujju. Byonna gye byakkira mwabyetegereza nga bwe byatambula. Kati we tuba tusigaddeko okusaidia mwana Nina Rose, omuntu ayinza okubuuza what's up with Nina Rose? Nina Rose essaawa zino ye mukyala wattu ali mu kugoba ku byabufuzi. Era ensangi zino tava ku kitebe kya NUP. Era n'omuziki afulumya mutono ddala. Era bw'obanga okebedde ku mikutu gye Nina Rose ayinza okuba ayinayo obuyimba nga 3 bwafulumizza mu bbanga lya myezi 7. So Nina Rose essaawa zino ali mu kugoba ku byabufuzi, ayagala Ntebe side ye yessembabule, mwayagala okuba nti nno ajjawo begumisa ku ntebe yabwa MP essembabule side eyo gyayagala okudda. Akatambi nno koolaba eddakiika eno katambi ka mwana mulenzi amanyiddwa nga Kabako. Kabako mukwano gwa Nina Rose nnyo. Era nkulazeeko Kabako ng'ali mu byambalo bya NUP ne Nina Rose. Era Kabaka amanyiddwa nnyo nti musajja wa NUP ate musajja wa Bobi Wine.
musajja wa King Saa Shiba n'abantu abalala mu line eyo. Kabaka nno olunaku lw'eggulo yalabiddwako ku Fangon Forest. This is not Fangon. Yalabiddwako ng'asisinkanye Fangon boss Alien Skin, mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Kabako. Era babadde mu ssanyu eringi nga w'omulaba nti musajja bw'atuuka ewantu vibe erinnyira ddala ne sekulinya yenna. That is Kabako for you. Era Kabako yatuusewo system zonna n'azikyankalanya. Asanze omukulu ali mu budde bwe bwa ddembe nga amazzi weegali mu bungi ne ka Minute Maid nga weekali, era omukulu ng'alina akantu kakutte, ennaku zino alina akantu kakwata kabeera nako buli kadde tekamuva ku pembeni okalengera awo mu mukono. So that is Kabako for you. Oluvannyuma lwa Kabako okusisinkana Alien Skin nakyo kyayongedde okubanga kireetawo ko embeera. Kabako omusajja wa NUP nnyo nnyini ddala, ate nga bangi bagamba nti era n'ekirabikwa nti Alien Skin talina kakwate na NUP, ng'ojja kujjukira nti ne gye buvuddeko yalumba ekitebe n'abalenzi be ne babaako embeera gye baateekawo. Wabula this time round Kabako yalabiddwako ng'alina Alien Skin era nga bavibinga nga beetegekera show eyo eyanga 21 February wali ku Hotel Africana nga bolaba poster gye nkuteereddewo mukwano gwange. Ensangi zino Kabako ng'asisinkanye Alien Skin. Alien Skin takomye Kabako yekka. Alien Skin asisinkanye ne Fiki Gaza. Fiki Gaza abadde atambula era ekifaananyi ng'alaga nti musajja wa Bobi Wine era musajja wa NUP. Kabako naye wuuyo yatuuse. Si wewoka Champion Gudo Swaba Champ bonna bwe baadde tebali makambugu ne Alien Skin era nabo bakwataganyeeko nga Alien Skin gearing up for his show eyanga 21 February wali ku Hotel Africana. Bingi nnyo ebyewuunyisa ebitandise okubanga bibaawo. Bwetunula mwana mulenzi oli Fleck DJ gwe nagambyeko awandike nnyo ebiwandiiko ebisuuta Alien Skin n'ebikwata ku Fangon, agamba nti ekivulu kya Alien Skin eky'omulundi guno kigenda kuteebwako theme emanyiddwa nga Alien Skin the Rebirth. Nkiddamu mwana mulenzi oyo Fleck DJ agamba nti ekivulu kya Alien Skin eky'omulundi guno kyateereddwako omubala oba theme egamba nti Alien Skin the Rebirth. Bw'okivvuunula oyinza ogamba nti Alien Skin okuzzibwa obujja oba okuddamu n'azaalibwa. Kwegamba nti Alien Skin yandibanga yafuuse born again, musajja mulokole awedde emirimu. Era abafangono bwe baba bagamba nti show ya Alien Skin ey'omulundi guno egenda kuba eyitiddwa Alien Skin the Rebirth, baba baagala kutegeeza nti byonna ebikadde tubyerabire ebyokuzoganya wano na wali tugambe nti Alien Skin yaze bujja. Katusooke wano nga tukyali ku byokuzza obujja, katusookeke wali Lupazo lunabe. Mwana mulenzi Lupazo yakoze poster nenga poster erimu okuseketerera okujerega obanga byaddala. Yagambye nti mugenda mulaba kimafia Alien Skin. Liri Lupazo ne liteekako hashtag ngegamba mulwana kwa Africana. Liri Lupazo agamba nti Alien Skin ekivulu kye yategese, Alien Skin mwenna mugenda kumulaba kimafia ku kino ekivulu kye yategese ng'ennaku z'omwezi 21 February wali ku Hotel Africana. Wabula ekyasize okusesa kyekino Liri Lupazo kye yataddeko mbu hashtag mulwana kwa Africana. Alien Skin amanya g'amatuufu ye Patrick Mulwana. Kati Liri Lupazo limugamba nti Alien Skin agenda kulwanira kwa Africana. Wabula Liri Lupazo kozesa hashtag ya mulwana kwa Africana
ebeeramu embeera y'okwagala okujjonkera ng'abamu we bagamba olw'ensonga nti ekigambo ekyo ekya fight hard lwana kibadde kikozesebwanga ku sayidi wali eya NUP. Kati Little Puzzle wabanga akiyisiza sayidi eno kyonna kyaba anoonya kiba kikulu. Kale mbadde nkugamba nti bagambye nti Alien Skin the Rebirth wandigamba nti guno gwe mulundi gwe tugenda ogamba nti Alien Skin alokose era azziddwa bujja era tusuubire byanjawulo byereere okubeera nti akadde kano mwana mulenzi ono atandise okubeera nga amakinga peace n'abantu abo babadde anenenganye nabo okumala akabanga nga batandise okubeera nti bamuddira era ne batandika okweddiramu n'okuba nti bawuliziganyanga abantu nga tebikyaliko nti ate woowayi nti ani ajjonkeraani era ani alusomba. Ndowooza mu maaso awo tujja kulinda n'okulaba Alien Skin nga akwataganye butereevu ne Kididi era Kididi ayinza okujjako ku stage. Ekirala tulinde Kabako ng'ali ku stage ya Alien Skin era Kabako wanaapafomingayo tekiireetemuko mbeera nga bwe tumulabyawo nga bateeseganya. Twandirinda okulaba Kabako nga bwe tugambe nti this is the rebirth. Twandirinda okulaba Kabako ku Hotel Africana nga agenda maaso kubanga apafominga ku show eya Alien Skin amanyiddwa obutereevu nti nno yandibanga enkwatagana ne sayidi eri ntonomuko. Olunaku lwajjo wenna sembedde okuba nti nkeberako ku Alien Skin yandibanga maybe kampuni y'amasimu emu yamwegaseeko olw'ensonga nti nalabyeko awo Momo nga bagamba nti tiketi kwe zigenda okuba nga zigulibwa era nga ziraga nti era $250. Emabegako awo kampuni nga zino wezibadde nga zijja babadde nga basalako ku musimbi nga bagamba nti asasulira ku app ojja kuba osasula tugeze wegiba ebiri ng'osasula $1,000 wabula ku Alien Skin kyasigadde kikyali kyekimu $250 emmeeza eya gold obukadde bugenda kubeera bobeeri. Ayagala emmeeza eya platinum ojja kuba osasula obukadde $3 bwokka. Kale Alien Skin bw'atyo bwe yasazeewo okulaba nti omwaka tugutandika na kivulu ennaku z'omwezi 21 February omwaka 2025 Hotel Africana yakuwooma. Njagala okutegeeza ku Agape Christian School lino lisangibwa Buwama kulye Katebo. Bagamba kyekiseera ogende maaso n'okuba nti owandiise omwana wo baviira ddala ku kindergarten P1 paka P7 abasiddi omusunsuzi ddoboozi eriri emabega w'omuzinda byalo. Yenza kuleetera information mbujjuvu bwayo nga sitoddeemu yadde ogattamu. Ky'olina okukola kyakuba nti olikinga video eno n'okusubscribinga ku YouTube channel agaliwo. Thank you.